Bannayuganda baasuze bulindaala nga beetegekera omukolo gw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ng'ajaguza emyaka 30 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Zigenze okuwera ssaawa emu ey'okumaliiri ng'abantu beesudde dda mu ddene nga batandise okulinnyalinnya akasozi akadda ku lubiri lwa Ssaabasajja Mmengo. Ekyamazima abantu babadde n'ennyonta anti beesombodde okuva e Bule n'e Bweya okukuba ku maaso moogi ekimunye gwe babadde baludde okulaba. Ebiduduza bibadde bya muggundo ate nga bya mujjiirano omubadde abaana b'amasomero ssaako n'ebibiina eby'amazina ag'ekinnansi. Ogenze wali mu beebyuma sayidi eri. Kale. Nga bwe kiri nti zoolaga omulungi tezirwa mu ssaawa ez'omu ttuntu empologoma etuuse ng'ewerekeddwako maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda Luswata wakati mu mizira omubadde n'okkuba embuutu. Cuucu ayaniriziddwa Katikkiro era bw'atyo n'amwanjulira abataka b'obusolya ne bafuna ekifaananyi ekyawamu. Wano agenze butereevu okulamuza eŋŋoma emanyiddwa nga Mujaguzo era nga ye kennyini agyekwatiddemu. Oluvannyuma ab'ekika ky'Embogo bamukongozze okumwetoolooza ng'alambula abantu be paka ku Nnamulondo. Oluvannyuma lw'ekitiibwa kya Buganda wabaddewo okusaba okukulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paulo Ssemwogerere. Katonda tukwesiga nnyo Mukama waffe Katonda tulyalitenda buli olukedde. Maaso moogi asanyusiddwa abayimbi omubadde omusiime Misa Kisemakula Dr. Hilda Mani ne Palaso. Wakati mu mbeera eyo Cuucu asaze keeke bw'atyo n'agabula abagenyi be era olumaze n'ayolekera okuddayo mu lubiri lwe olw'ebbanda. Kinajjukirwa nti emikolo gy'amatikkira gibadde gimaze ebbanga nga tegibeerako bantu bangi olw'ekirwadde kya lumiimamawuggwe kiyite COVID-19 ekyalumba eggwanga Uganda n'okwetooloola ensi yonna era nga gibadde nga gikolebwa mu ngeri ya ssaayansi ng'abantu ababeerako babeera ba munyoto. Wabula kati kirabika ng'olutambi lwakyusa enzingulula amazzi ne gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.